mu bitundu bino wano wensinzidde bayitawo Wabigalo. Olwaleero twagala tumanye basinzira kuki okutuuma ekitundu kino erinnya Wabigalo. Biki ebyaliwo, baani ababituuma, abaawulira bye baawulira batubuulire biki bye baawulira. Mu kwagala okumanya erinnya Wabigalo lyava kuki okulituuma ekitundu kino, tutuukiridde abamu ku bantu abagundivu mu kitundu kino, naddala abaliwo ng'erinnya lino terinaba kutuumibwa, nga balina ne bakoledde mu kitundu kino ebirabwa n'ayonka. Ndandika okukola mu Radio Uganda mu 1976. Mu Radio Uganda nali mu administration, sali mu studio. Kale nembeerayo nenkolerayo era nga ndi kuno ku kyalo kuno kati nasooka kuzimba awo waliwo n'akasomero kati mpakaddemu muno naye era n'ezo enguudo zonna bagezi zikola nga ndi wendi wano. Olw'okuba nti ku kitundu kino abadde amazeeko ebbanga, Muzeeyi Ssali atubuulidde ebimu ku ebyo byali bikolebwa mu kitundu kino era nga kuno kwe baasinziira okulituuma erinnya Wabigalo lye tuwulira ensangi zino. Wabigalo lyava ku nnyama, baalinga bapima ennyama nga bagipimisa ngalo. Mu ngalo bwe bati ne bagamba nti eno ya ssente bwe ziti nga bateeka wali. Kati nange nagisangalira nga bagitunda bwe bati. Awaaliwo awo ka trading center kali kamaanyi nnyo. Yali Wabigalo. Kati waliwo kampuni y'amafuta awo. Wano atubuulidde ebimu ku ebyo ebireetedde abantu okwerabira ensibuko y'ebintu mwe bawangaalira naddala ensangi zino. Ekireetedde ensi okukyuka bwe kiti ndowooza byanfuna. Ebyo bikyusizza ensi okubeera bweti kubanga tebabifaako n'okubinoonyereza. Era n'abo nabatuuzaako ono ne mbabuulira Wabigalo kwe kyava. Olw'okuba nti ku kitundu kino Muzeeyi Ssali awangaliddeko ebbanga ddene, bingi byakoleddeko era nga n'obumanyirivu alina bwa kika kya waggulu. Wano waasinzidde okwavubuka amagezi ge balina okukozesa okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso bibe nga bitangaavu. Nyikira kukola kubanga nange muvubuka nali nkola nnyo kakati we naviira mu Radio Uganda mu 1981 natambula nengendako Zaire eyo nengendako Masagindi nalina edduuka Masaka ya spare kale natwalanga spare Rwanda mutwala Zaire bwentyo naye kati wali buvubuka naye wentukidde mu myaka gino egy'obukulu neŋŋamba ebyokukola mbikooye nensigala kulya ku mayumba gange ago naye kuwabula nenteekayo nefaamu eyo enviiri enjeru zezikola ezikukumizaawo. Naye kati bw'oba okyalina enviiri ng'ezammwezi ezibugabo oba tufaayo ebintu oba olaba nga byangu. Okoze kyamaanyi gwe owedde atugoberera nga tutalaaga ekitundu kino Wabigalo. Okuva edda n'edda n'okutuuka essaawa ya leero ekitundu kino kikyayitibwa erinnya Wabigalo. Abaasooka baasinziira ku nnyama eyatundibwanga mu ngalo ne bakazaako ekitundu kino erinnya eryo. Era nga tusobodde okuba nga tuyita mu bantu ab'enjawulo newankubadde bangi tebalabikidde mu bifaananyi naye nga babadde batuwa obubaka bwe bumu nga bwefaananyiriza obwa Muzeeyi bw'atuwadde. Bingi bikyajja ensi n'ebyayo. Brian Pascal Sekitto muzzukulu wa Bengeye.